banange okujja kubanga mu history ekintu kye tuli kukola kati kiyinza okuaffectinga oba okulumya abantu myaka 10 ejiri mu maaso. Abafuzi abazungu be baleeta enjawukana mu Rwanda si Banyarwanda bennyini, tekyali ku Batuusi oba Bahutu oba Batwa. By the way, history agamba nti nno eggwanga lya Rwanda mu biseera bya 15th century oba ekisa kye 15 Abatwa banene abampe ennyo be bayitanga ba Pygmies be baali babeera e Rwanda closely mu kyasa kye 16 awo Abahutu bajja. Kitegeera awo Abahutu bajja nabo ne basenga kubanga ebiseera ebyo abantu ba migratinganga okuva mu bifo bye baalingamu ne bagenda mu bifo ebisobola okubawa ettaka eddungi oba okusustaininga life n'abaana baabwe. Kati ekifo kya Rwanda kirimu ensozi nnyingi kyalinganga kirungi okusetolingamu. So awo mu kyasa kye 17-18 kikirizibwa nti nno era kitegeerebwa nti nno Abatuusi nabo ne batandika okuva mu mpendobendo z Ethiopia ne bajja nabo ne babeera e Rwanda. Abantu abo babeeranga bulungi nyonyonyonyonyo ngera tebalina buzibu Abahutu Abatwa n'Abatuusi kubanga bewasangananga era nga balina olulimi lumu kyekinyarwanda. Mu biseera ebyo mu myaka eja 18 I think 94 paka 1918 ensi eyo oba ekitundu ekyo kyali kiri mu ngalo z'Abajamani naye nga first war ewedde nga Abajamani bakubiddwa. Post first war ekitundu ekyo bakirirwa aba Belgians oba aba Berugiani. Kanchogebwe nti mu Luganda aba Berugiani abo be baleeta buli kintu kyolaba ekyaviirako obukyayi ekyaviirako entalo ezaale mu kitundu ekyo ze tutayagala zireme kudda kubanga waneeno osobola okwogera ekintu ky'obukyayi naye nga tomanya ate kigenda kukosa abantu mu maaso. Olwo olutalo lwaleetera abantu ebintu ebyakolebwa aba Belgians mu mwaka gwa 1903 we batandika okwawula Abatuusi ku Bahutu be batandika okuleeta enjawukana n'okwetta mu mawanga agabiri. Munange kati kyengamba kyonna kye tukola right now tuleme kuleetawo history repeating itself. Kati munange batandika okwawula abo abantu jukira Abatuusi we bajja bakula kubanga baali balunzi nga bali balimi. Kati we balunde ennyo bafuna kubanga edda walingangawo kye bayita butter trade ng'owaayo kino n'owaayo kino. Kati bo bayinanga ebintu bingi ebyokuwaayo ng'ate bali bawaayo nga bo bawaayo katono kubanga kalina value ng'ate bali bawaayo bingi. Kati bali batandika ng'obakolera and things like that. Aba Belgians we bajja basoosowaza Abatuusi era mu kubasoosowaza batandika Abahutu okulira embeera embi. Abatuusi abo baali nga bali mu Bwakabaka era Rwanda yalinga eri mu Bwakabaka naye ng'ekulibwa Mutuusi. So kati aba Belgians abo beeyambisa nnyo ekyo n'amagezi n'obukujjukujju bw'abano abantu ne babateeka ku mwanjo bali ne babassa. Kati ng'abantu we tuli nti twemulugunya which is okay, abantu batandika okwemulugunya ne bagamba bannange kino ekiri mu maaso ate mu kiraba ekigenda mu maaso. Wajjawo omusajja baali bamuyita Gregory Kayibanda oba Kayibanda yali Omuhutu mu kyasa kya 1957 bateekawo ekibiina kye bayita Pamehutu ekyali kyemulugunya ku nfuga y'Abatuusi nga babayita nti abantu abatuyingirira ate batufuukidde obuzibu nga naye aba Belgium be baleetera abantu okulira we batyo kubanga batandika okuwa Abahutu ebifo eby'enkizi era mu 1903 batandika okudistributinga ID eziraga nti gwoba oli Mutuusi oba oli Muhutu ne batandika okubasosolera ddala era okuleetawo enjawukana. Be basooka okuleeta enjawukana za yawula nga woofuga divide and rule era kye tusinze tulaba mu byasa bineeno ebiriwo mu nfuga eriwo mu Africa.
so babawula balene bawulira obutali bumativu mwalimu oyo Gregory Kayibanda era mwalimu omulala bali bamita Dominic ne batandikawo ekibiina ekyo ekya Pamehutu ba spreading up propaganda nti bana abantu abatujirira mu nsi be batandise okubanga be bagagawalanga kati we tulaba nti no buchayi buva nti waliwo abamu abagagawala ennyo ate waliwo abavuwala ennyo naye nga abavuwala ennyo bava mu kitundu ki abagagawala ennyo bava mu kitundu ki ebyo mujja kubyenoonyeza siri munnabyabufuzi naye nasoma history. I am a history student. So munange batandika ebyo ebyenjawukana nga ba Belgians babinyumirwa batya naye kye batamanya nti nno bali bagenda okutandika olutalo sematalo awo mu 1958 propaganda eyo yakula era ne batandika obusosoze nga abahutu bagala kweddiza ensi yaabwe era mu 1959 bajjawo obufuzi obwensikirano oba obufuzi obw'obwakabaka obwali mu Rwanda era ne bateekawo Rwanda nga republic nefuukanga nga nsinga republic nga teriko mbwono yafuga ate abafuzi balina kubanga mwana we yafuga era ne establishinga a republic era awo Pamehutu revolution netandika era abahutu ebyo biseera we basanjagira abantu era balowoozebwa nti no basanjaga abantu abasinga mu 1,000 awo abatuusi we batandika okuddukira mu mawanga ag'enjawulo baddukira mu Burundi naye yali pro-Hutu naye tebaddukirayo nnyo naye baddukire Congo ne baddukira mu Uganda baddukira ne mu nsi endala naye basinga Congo ne Uganda. So mu Uganda babasembeza ne babawa refugee camps ezimu zalinganga Ntungamu ezimu Toro. So ne babasembeza ne babawa obubudamu mukuttibwa okungi bwe babawera obubudamu. So kati enjawukana ezo zaleetebwa abaali bafuga kati banange tuleme kwekyawa gabana abantu abali wansi ufa abali wansi tetulina buzibu naye wali waggulu yemwe abafuzi wakite mugamba nti n'abantu balina nnyo obukyayi buli woyogera nti nno inze ndi gundi ng'abantu bajjayo enjala banange mwelongoseko mu nfuga muleme okukyayisa abantu kubanga obukyayi mwe bubuleese mukama iyo zenzi zenkola zisparkinze nya lot of reactions zenkola ku Buganda oba n'amawangwa amalala ngamba nnyonnyola nti nno ebyo ebyokwawukana mu bibi era kimviiriddeko okwagala by the way ziresa a lot of comments nandi badde muchamufu nnyera n'ensanyuka nnyo naye ate binkwasa ennaku kubanga ndaba endowooza z'abantu nendaba nga bakooye omuntu avayo n'agamba gwe sikwagala aba alina obulumi mu mutima. Si kirungi okwogera ebintu ebyo naye omuntu aba n'obulumi mu mutima nga ye. So munange bengamba let me talk about certain things. Banange tuyinza okubanga obukyayi tubateeka ku bantu alala kiringa ng'omukozi akuba omwana wa mukama we olw'okuba mukama we yamumya ssente obukyayi obwa butotte ku muntu omulala so kyekyo kye tulina waneeno naye era mukama w'omuntu olaba ng'omukozi akubye omwana we oba akoze ekintu nawe weebuuza ogambe nti osanga kyemukola kyekimulekedde ekyo kyekiri ku byobufuzi bineeno ne gavumenti zaffe abantu we bakyawa abantu abalala oba eggwanga erimu weebuuza ogambe maybe obulumi nti nno tobasavinga ate olina b'osoosowaza maybe abantu bano bwe bulumi obubavaako bangi bavuddeyo ne bagamba nti ndi pro 7 nze siri pro anything by the way nakulira nansana era byempiseemu mbiyiseemu so siri pro anything nkimanyi waneeno mu Kisaasi mu ghetto zirinanyewo just wanena above Kisaasi ewali abagagga waliwo ekifo ewali above ennyo above extremely poor people nga bo baafunye ate ng'eno abantu bazimbayo naye ogenda okubuuliriza nga manya agayitayita ngate waliwo we belonginga sabantu tegera frustration zammwe abajja mu comments naye ate abajja mu comments okwogera bye mutategeera
beba nkwasize nnyo ennaku okwagala okwogera ku bino ebintu.